Maama yalaba kuba ekyankakasa nti maama yalaba kumakya bamugoba mu Kiwempe abalabye kati bamugoba yali talina waalaga. In fact incidence yaliwo nga omwami awasa mama wange bali bamutidde makerere batya anti ngolo ye mukazi wa tamanyi nti byagenda muti bisoboka agenda kugamba oli omugole nti omusajja tomufumbirwa yali amumanyira mukulu Jessica mama natadeka ekifaananyi omulabo omujjukira bulungi makerere wali mu katimba naye abamusindikamu bajjukira nze namunonawo amazima gajja kuvaayo kati ya ayambibwe bwangu fe tujja kuvaawo ku mpewo we tunalaba nga ategedde nga n'ensi etegedde kuba fe tuliwo okukonda eminga bakujaji nga naye bw'obanga osiri oyagala kumalawo ensi fe tusirike nga nze nasindika omwana muleba tomanyi na peyini ya mwana ogizize emabega mu kyenda osuubira nze naakola kinga omuzadde ebintu bino nja kubyogera bwe tunaaba twetaagisiza nga bawulira nti waliwo okubitwala mu kkooti njagala agende naye saagala akozese language yekulora nti ajja agenda mu kkooti ya bribinge simanyi bano bali mukwano gwange nze bw'okola ekyo I will become a real lion nja kuva ne mu mubiri ondabe nga ndinga empologoma kubanga nja kuwoza ate nja kufuna abakiwagira bangi ensi ejja kukwata akati kubanga maama yamala ddokola foundation y'ekyo ekintu ate nga bamukakasa ate kati bakiraba kati bw'ogezaako okukola ensobi onkange wabula osobola okumpita nongamba mujeno nga waliwo ekimala obukuumi obumala n'embeera yonna enzikiriza nentunula face to face nenkujjukiza ABCD kati nenkubuuza nti ebintu byonna bwobigatta ojjamu ansa ki nti oli ebisiyaga oba tobirya waliwo n'agamba ng'oli munene mu kyaki ya kakande okula n'amaaso yes kakati kirungi lindako bagala kundaivatinga ate wakande ate alindako mbabuulire ne kakande mwennyini amanyi kyakabaale bulungi nnyo era kakande amanyi lwaki ŋŋendayo n'ensonga zenyigiriza nekyenjagala akimanyi kyakuba ye alina ebintu bisatu bikulu kakande talya bisiyaga okay naye alina abaana n'abakazi mwe mwagala nze kyakabale gwe muliko tewali mazima gesigenda kwogera kati bwe toddawo mbw asabira atula mu maaso kati in fact okumanya omwami oyo mumanyi nnyo naye sigendayo kusaba ngo buyampa omukisa tagulina naye akimanyi nti is a deal between you and your God naye okubeera ng'oli mwetowaze n'omanya kirungi kuba ebintu by'omanyira ku musajja oyo tebikwatagana na ggulu naye bikuyamba okusensinga ensi eno gyeraga okay so kati yoga mutula maaso mubanguze that is hooliganism gyoleeta mu kino kubanga ne prophet kakande mubulira point blank katino kankubulira incidents yanakola kamugambe lumutu batuli mu church ompulira mwana wange aliyeyo nawe omwana ebunabi namuga nti mwana gwe ogenda oyina ekizibu ojja kujja mu room wali nkusabire nayimirira ne mugano mwana wange toina kizibu kyonna okumanya oli blessed mu church wakati era ndabo yayogera nemunga nti okumanya oli blessed nkuwadde emmotoka yane gwe nagiwa ayinza okubanga ndabo kyesa yange nenvuga nenzireka nendeeta pick up nenkwata ebisumuzo nembimuwa nerekadi so please ondabe wakakande manya nti akabala atuukawo naba namutebinatuukayo bunaye mwana wange tiwali kyaki nemuje sinakola mu bwambega ate gwe muwala gwo osobola okusiyaga muno esaawa yonna n'obikowa n'ozaala naye munaye mwanya okwo tagenda kuddamu webereremu gwe ojja kusalawo gandi nkoyo okunkomberera osalewo nga kabadazo sialinamu naye munange omwana omulenzi talina waana atandikira so kati beera ebbali atasobola olutalo nodda bbali aluveemu okuyamba guba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaaniriza bannaffe bannayuganda bannange bazadde bannange mpaliziddwa okugenda mu maaso n'okutandika omulimu guno kubanga era mulimu obumbulumulu mulimu abagamba nti oba kati tugenda mu maaso n'okuyiga kubanga nibo mumanya nti egundi era ojja kusanga nga si yatandika nga waliwo gye byatandikira abo bagundi ne gundi abo bagenda kuvaayo nga mmwe mweyongedde okutegeera nti obuzibu obuli ku baana mmwe ennamba eweze ate era n'ebikakasa nabyo nga nabyo kubanga ebintu ng'ebyo bwoba ogenda kubikola naddala ffe abakulembeze abantu betwogera bonna tetubatya naye balina okwogerwa kubanga twaliko nabo mu life aye nabo tebalina kye basobola kutuvunaana oba baatulabako tuvaana bateereddeo ekifaananyi kya mukadde oyo maama
mukulu Kayanja yanti yali naye yamuyitanga maama amulabe ajjukire mu Kiwempe walingeji yamugobamu nebyo byakwasaganye byaliwo byonna twagala genda nga tulondola ensonga eno ate ejja kutuuka kugumba kubanga si maama wange yeke yali mu chachi ate si maama wange yeke yaleka chachi eyo ng'akimanyiko n'asirika busirisi era mwe abagenda nga mumanyi ne musirika mwakola ensobi nnene Kivola ne gye muli temulina mirembe nzikiriza nnyo nti tewali mirembe buli amanya amazima nga yasirika buli afa mubalwako naye maama wange yaleka obubaka yabuleka wendi nnyo newe mbambuddewo obubaka tebuvaawo kuba ne bayibuli abagisooka abagiraba abaweza bonna bagenda naye obubaka tebugendanga so temweralikirira nanagenda okukola ekyobulabe ajja kuba amala budde yoyongera kikolimu kya musaayi naye nga ekintu kyo kyamaze dde okufuluma talina wadda kasita navuddeyo kasita olabanga maama avuddeyo mwe temwalaba Katonda weyagala okununula ensi omukazi yavaayo kakati muve ku muntu maama bw'asalawo gwe ssebo tozanya na maama n'olwekyo abali mwenna feel comfortable nze sagala kola kanisa ekisoko okubeetonderako bana bagamba simanyi bya kanisa no kanisa guno omulembe tegwetaaga kanisa tushiftinze okukozesa amayinja byewandikibwa lwaki mutemubigoberera lwaki mugenda mu buka Bible nga basoma history ebyo kanisa bigenda kufuuka warehouse bwe mutagenderere kubanga ekintu kima muzima gamaze okuvaayo bw'otegeera edduuka eritaseera todda kuseerebwa abantu bajja kgenda bategeera ate n'abaliwo abasirise tugenda kuba kamfatinga babeere nga bali bamalirivu baveeyo ensi ate bwe twogerera waliwo ebigenda mu maaso so nolwekyo mbazaamu amaanyi bannayuganda tetulina gwe nze sirina gwe mmanyi kuwalana ate nze n'ekigambo kuwalana sikiwulira mu musaayi gwange naye nze kyendiko nti amazima go bambi nja kugoogera bwentyo bwenatondebwa ate nange gaba gammenya kubanga sisobola kwetikka ekiraamo nga kya muntu eyagenda nze mbeere nakyo kyange kankiwe bannanyini kyo abaliwo Ebisiyaga n'abali abamanyi nti ebyo bakola bacontradictinga basazeewo okulwana bazzeeyo batulaze real hell fe twali tulowooza nti hero muliro gwaka naye tugenza okutunula nga mu butonde we tutondera tetukiwo tuli mu hero mu kutta we are in a place where they are murdering kwegamba nga ate kiri ku kituuti nga tetusobola kugenda mu maaso n'okugumikiriza ate siffe mweyo wa Katonda akooyo akitadde mugume akitadde ekikulu mwenenye muveeyo okubanga bwe tosobodde ng'olaba nti tojja kutoletinga kuswala sikulimba ojja kwetta kubanga amazima mangi gagenda kuvaayo nze sikola loosi ne bwenfa kati noddeyo atiisa abaana bwe mugamba abo nti mubatiisa bannange ebyo bye mukola tebijja kuyitawo kuba kati bano abaana n'ogezaako ensobi ne babawo n'omwabula tumanyirawo tebokyali byakuweza mujja genda mu bribing police no kamera zikyusiza enkola ebintu bikyuse nnyo oyinza n'okuba ng'oliyo mu church nga tomanyi nti oliko satellite bakulaba ne byokola bannaye mulekeraawo President Museveni bw'asirika yashiftinga yakoona Uganda abalimba bamuwa wrong information false information n'alwawo ku decidinga kubanga mulimba nnyo muli babbi kati ku luno tugenda kukozesa mazima tetugenda kukkiriza kuba olutalo tuliko tulwana n'obulimba tulwana n'enzikiza kati tulina kuba n'amaanyi ga mazima so ababatiisa nange esimu nagifuna actually nze kye bakoze bakubye ku simu yange kati bakubye esimu halo nenkwata oli n'asirika nenzijako nadde nakuba nenkwata n'atakwata kati wenamaliriza okulaba nga ekintu ekitambula bwekityo ningezaho okunoonyereza enamba eno kati last wenakubye nawudde muli amugamba nti yoyo jako naye era enamba they are catering for it there's no problem tewali buzibu n'enamba z'abantu bange bonna betukolagana mubeere nga muli sure nti enamba ezo muli protected tewali kye mugenda kubeera kubanga fe olutalo lwaffe lutulwana si lwa mmundu atuli emabega wamaanyi okusinga ali mu nsi ate temutya lwakuba nti ne bakama baffe nabo bagenda mu maaso okumanya Kivola ababirekawo bibeewo tebabimanga license tebabigobaganyanga kubanga ensi ya shiftinga mu nsi y'omwoyo Kivola waliwo global village all those signs were teaching us that kyewakola mu nzikiza kirigenda mu musana so there's no way it's time it's the right time so temutya be strong okujjako nti singa abawo batiisa mugenda mu maaso n'okutegeeza manye then we can see how to counterattack naye nga ffe twayagadde bategere nti ddembe ly'omuntu lye bapreachinga freedom of speech bino bye bapreachinga byaliwo kaseera kano bigenda kukozesebwa
kakati mulekerawo okutiisa bannayuganda ebyo twabitubirabye byonna ebikoleddwa ebitiisa bingi naye kino wekituuse kino kyabwa katonda temugenda kukisobola. Abantu bangi beewunyiza mukadde awumule Emireembe olw'obunabbi bwe ku kifaananyi alina omuzungu. Ya oyo muzungu maama wange oyo ekiseera kyatuuka naffe n'atusobera atya nga ebyensi tabyogera ng'ayogera byera teffe nga tetubiraba ate tetwali bakkiriza nnyo twali bwe tutyo so naye kakati ate nga ye gyagenze wala nnyo kati kubanga yali amanyi ndowooza nti nze ndimalirira ebintu bino okubiggusa whatever simanyi maybe waliwo n'abazzukulu abagenda okutambula whatever it is naye kye nazuula ng'amaze okugenda waliwo engeri gye yasalangawo ngeri so abrupt ate n'ateekawo condition naye condition nga mwino zimiitinga kati nga for example lumu yajja n'aŋŋamba nti ngenda kakati saawa zino omwoyo wa Katonda antumye mu Rwanda neŋŋambe Habyarimana omusaayi gugenda kuyiika paka Lake Victoria 1 mu butuufu nawulira ekizibu kubanga ekintu kyayogera wali tewali lutalo Rwanda tewaliwo obuzibu bwonna kati bwe nalaba ng'ayogedde nnyo mukadde wange yantisanga nnyo bwe yayogeranga kati nemukwata nemutwale wa Minisita Butime ebiseera bye yali Minisita wa Internal Affairs Bambi Butime bwe yamulaba yagambirawo abantu be mudduke mangu munoonyeze omukadde ono passport yagimuwera mu ssaawa 3 maama twalinawo butono ne tubumuwa maama n'agenda maama twagenda okumuwulira ng'ali Katuna ku booda ng'abuulira njiri abanange abananzikiriza n'entuuka ku Habyarimana be banaawonawo bokka n'amalawo kumpi ennaku eziwera bwe yakomawo n'atugamba nti ngenda wa Mobutu nina obubaka kale yeetolola mapulezidenti Mobutu yamuwa obunabbi Habyarimana yamuwa obunabbi kakati najja agenda n'aba ng'abuulira enjiri eyo mu nsozi z'e Burundi ebigambo bino naffe abandaba ffe twakaabira maama waffe ne tukoowa twamuteeka mu kategole yonna ne tukoowa ne tusigala kumulabirira nga maama abalala ffe ne tuaction ne tumutabukkako nokumu ne tulaba nga atukola bubi tumazeeko emirembe bingi ne tuyogera naye Katonda mulungi luvannyuma twalaba amazima so kati omukyalo oyo n'agenda e London atuuka e London ogwe yali agenza okujjanjaba baali mu ndowooza engeri y'okuba nti tebaamutegeera kubanga yali muzibu okutegeerera bambi twenfa abasonyiwa mwenna banaffe abaana be titwamutegeera okujjawo kati tumutegeera naye luli nga waali nga kyovola bizibu nnyo okutegeera omuntu nga waali ndowooza kyovola abaanamu mulina okugezaako okulabirira abazadde bammwe n'okubaagala kubanga bwe balivaawo mugenda kutegeera ebintu ebinaabakaabya nnyo mugezeewo okukola ekisoboka kyonna abazadde bammwe bave mu nsi ng'owulira nti okoze ekisoboka kyonna kaakati munnange maama omukadde ng'atuuka eri bambi ndowooza nga bamugoba mu bunnyogovu obuyitirivu omanyi munne ng'agenda mu gadeniz eyo kaakati waliwo bannayuganda abakyala omukyala omu bamuyita Josephine omulala Florence omulala ndowooza njogera amanya gabe kuba njagala nabo babeere nga bacontributinga baleke kusirikira kino kuba baakiraba bali London kati ate kye bakola basaanira empeera empeera weeri kubanga bakola omulimu munene baataasa malayika kati abakyala abo ne babagamba nti waliwo omukadde ali mu butani ali wa mulwadde oli kati nga ebigambo byayogera baali bakkiriza ne basikirizibwa okugenda okulaba oyo omukadde yaani kati ne basanga waliwo engeri gye bamuyisa obubi kati basigala bategedde nti tajja kubeerawo kati ye bwe yavaayo n'agenda mu garden baamugjayo nga balaba empewo nnyingi ne bamukubakuma ne bamuwoominga bambi mwebale nnyo mwebale nnyo okuyimirira ne bamutaasa kuba mu Bulaaya yali talina kyamanyi naye ng'ate abagamba azi kulaba Queen alina message ya Queen kati ng'ate agenda eri gundi ya Queen
mu Lubiri n'abeereyo naye nga teyafuna chance eraba Queen n'akomunga kimukusibula ne n'agamba tyabulidde enjiri mu London obubaka bubawadde byegamba nga byeyogera ne bwotulowuliriza nga mu butuufu osigala tonaansa bambi abakyala abo ba Josephine ne bamubudaabuda Mukadederosi mpaka lwe yakomawo era n'abo abantu ne tubeera ba mukwano kubanga mu bigambo mukadde bye yaŋŋamba ekintu ekyo eky'ebisiyaga naŋŋamba ekintu ekyokubiri ekyokuba nti abantu abo abeera London ŋŋendanga nembeebaza bamuyamba naŋŋamba n'ekyebulungi naŋŋamba n'ekirala ekya gavumenti yange naye kyo twafuna omukisa nti maama yayogera nemukulembeze kati ekyo sigenda kuddamu kukyogerako kubanga kyali personal kyali between him and the old woman kakati abooluganda bwekyo bwe kyali kati n'asalawo era n'atugamba nti Mukama musindise ku Lake Victoria okulwana n'emyoyo emibi netugamba ku Lake Victoria maama tunakuzimbirawa naga era twali tukyebuusabuusa nga yasibye eddengugu nayingira Botanical Garden bannayuganda bannange mwamulaba kino kyenjogera at least mu 10 mulimu 10 abamulaba n'atandika omutandiko ne tuleeta katenti nga tulaba enkuba ne tukateekawo nga tusangayo abantu 3-4 era lumu nzijukira town clerk oyo bakyaliwo yaliwo Entebbe yagenda okumufosinga okuva mu Botanical ebyamutukako saagala kubimanya naye mmanyi nti abantu mwabiraba kale bwekyo mukadde mwaka n'agukonkonola byonna nga biwedde maama wange yagobebwa ne mu kyaki mujjukira kyaki yabeeranga ku Kampala Road wansi w'omusumba Mulinde ya lunch hour kakati nno omukyala munaye ne bamugoba ku kitooti obusungu bwa Katonda gye bwamukomye ku makyo ennaku ntono omukyala w'omugenzi oyo n'afa kati bwe yafa abantu abali mu kyaki olwamugoba ku kituuti oli n'afa neti byatwana nanaku 2 naye nga n'ebigambo byayogera mu bantu byamuyisa antichrist kubanga yayogera ekigambo nekituukirirawo waawo kati ne bamuteekako gwa antichrist gabuli waito yomukadde antichrist naye nga nangamba mwana wange ebiseera bino bituuse ensi egenda kunnyagako ensi egenda kunkyawa mutimufaayo kubanga ensisi yendi mukati ngayogera ebintu ngaera 2-3 message esigadde nga sinaba kuva wano nja kwogera bwenayogera bwoliraba nga njogedde n'omuzeeyi ng'omanya nti olugendo lutuuse kati ngaebyo tubeeramu bwowulira nga zze ne weeralikirira agenda kuwulira ebintu bambi ekikulu kye yatugamba nga kimu bwenaagenda Mukama tajja kubaleka muleke kumakinga church buli church erina mistake kubanga church is Christ kati Christ yalumbiddwa abali around him bose balumbe yes the church yalumbiddwa buli ali mu church yonna gyalimu leka kuleka kupaintinga ku church emu kubanga church emu yeyinga gyobera gyetutaddewo kulidinga omumuli yes obujulizi bujja kuvaayo nabwo bulage nti kyembadde mutya tekiri mu magezi oba ontegeera nti mukulu Kayanja oba n'abalala bonna betulowooza nti waliwo kirina okukolebwa era tebalina kulowooza nakubuusabuusa nti bajja kudda ba blackmailing gavumenti kubanga nabo bakimanyi nti n'abaana ababakuma abamu bava mu gavumenti bakimanyi bulungi nti ebintu byonna bitambula bimanyiddwa naye nga bwe mumanyi nti waliwo nebiri political bimanyiddwa naye nga president waffe akyasirise ensonga emusirisiza nange ndowooza akyagezaho kulondoola bingi kubanga okusalawo kwe kuaffectinga buli munnayuganda mu buli ngeri naye ngaekiteeka lyo alina okulisayininga kuba watalisayininga ffe tujja kulisayininga mu bikolwa which is more dangerous nga nzira n'okubajjukiza gavumenti yange nti eziri NGO mugende mu mateeka aga NGO mulabe were they profit making or they were non-profit making. How come now they are making profits and you are quiet? Kubanga mwebuuza mulowooza sente namwe muzikoze abali mu gavumenti naye oyinza okufuna sente nga tokoze ezo ez'obwerere ziri lwaki weeziri ate nga ekintu mukiraba bulabi kyaki affecting the economy yaffe first and foremost. Ensi ezikyakula bali bannaffe abaleeta programu zaabwe zino bwe bazikwasa basigala bakola the worst kubanga bo bali kimu kya byanfuna kali n'olwekyo gavumenti erina okutunulamu NGO zino badde balaba amateeka ga NGO gagamba ki kuba kati tewakyalina ssaawa yakukola lunch evening supper good night buli lunaku abantu babakuŋŋaanya kati ebyo byonna tugenda kuba tusaba gavumenti kuba ekiseera kituuse gavumenti gyemanyi
waliwo bye musobola waliwo bye musobodde ng'abantu bingi nnyo era twebaza Mukama naye na bino mujja kubikola munaamwagala kubeera mu buyinza kubanga bwe mwalayo protecting abantu n'ebintu byabwe kati kino kiri sensitive kya Bwakatonda ate kituuse kubanga engeri yonna omulaba akoze okwagala okugyawo pulaani ya Katonda abagyewo gavumenti bakole ebyebisiyaga naye buli alidde ssente z'ebisiyaga Mukama yamugya mu fuse kabeere Besigye kabeere kasita okwata ssente ezo muzeeyi oba omuwantebe kubanga Katonda tasobola kwagala nti obwakabaka bwe obw'ekitiibwa obwatonderwako ensi ye covenant ye esibibwe tudde mu heero ensi yonna etandika okulumuka ng'egenda mugeena Mukama tasobola teyakiwandiika nti alimaliriza ensi bw'atyo n'olwekyo ekyo kizze kutugula maaso kututwala kutukrosingisa mu mulembe omulala kubanga transition eriwo nti ensi etuuse weekoma erina okuddayo neetojjera kati Afirika kyekiseera kyayo okuvaayo ebeere ku ntikko abasooka babeera ab'oluvannyuma kati awo akayisiŋŋanya ako tujja kukkiriza tugaane abantu abatali ready kukitegeera nga bakyali mu nsi enkadde mu ndagaano enkadde twabalese dda twagala kubategeeza mu bapasita oba abeeyita abantu bonna abaweereza Katonda gwe mukuweereza abagambye mumuve mu maaso tabamanyi tabamanyi era temutawana kubanga tosobola kuŋŋamba nti gwe ebintu by'oyogera mu Bayibuli oli agambye toyongerako totoolako kati n'otalaba kikoli mu kyoyambadde kati temutawana kwetolaba bano abatuweereza mu bwagaza ki kasita aba nga yayongerako oba nga yatoolako oyo mute yava mu ndagaano wakati kankuwe sinaalyo ng'eno bagenda ne bookya amasomero nembeera wano mu biseera ebizibu nga ndowooza naye omwoyo omubi mu baana baffe guvuddewa okusalawo omwana yokye ne banne bonna basiriire nagenda okukitegeerako ku baana be nasinkana babiri omwana omu yaŋŋamba mami omusajja yandyanga ebisiyaga ng'ate ekasowa byogera somesa nentunula mu kibira ne mu maaso nga sina kyakkola nga tuddayo ku ssomero erimu liri lyenkola ki nga maama abazadde mbagandi mulwadde bantwala ne bampa empekeza infection y'omusujja naye nga mu butuufu ntula kato era nga neeralikirira okudda ku ssomero kyenakola nasalawo nenjokya essomero eŋŋamba ekisungu ekiri mu baana kati nenzaako nensakinga owokubiri same story kati poliisi oli ayisirise tewa lipooti tebamanyi bw'oba toyina foundation y'ekintu tosobola kumanya maliriza yakyo aha kati poliisi bamumanyi in fact ne kumacha wenjogerera driver wange abadde ajja nasanga omupoliisi akutta omuntu ettaayi namugjako n'emitwalo 5 omwana n'agamba no kuba abeera nanga manyi reaction yange naga lwaki omuggyako ssente nibagala okumulya amataayi era bwemuyingidde mu dakiika muvadde nva ku lutalo so bamanyi poliisi yonna emmanyi tewali poliisi mu Uganda tamanyi kujjako eyafa kati bamanyi nti mbatuukirira naye bwe batuukirira abantu abo bakulaga nti kwegamba ate oba bawadde justi akalimu okugenda okukakolerako okufuna enjawulo eri mu bantu bali na information eno bwamutemera nga akulaga nti information agituulako kati ebyo nabyo navaayo namanya nti mwe mutukuvu tajja kukozesa ate abalabe be somehow mu nsi omwe waliwo abantu abasazeewo ku blocking amaanyi ga Katonda kati abo yabavaako Mukama asitula omutindo ffe tujja kubanga tumanyi nti waliwo engeri Mukama gyagenda okukikola mu kubanga abaana kasita okutya kunaavaawo omusana gujja kwaka ensi ejja kumanya ekibadde kireese obuzibu era kyenwanyisa fear kuba fear emaze ebbanga ng'abaana ojjukira oli bwe yagamba nti bwe naabanga sikusi yalinga mugadi bwe naaba sikusiyaze ojja kunjogera wakiri kankutte kati ebintu ng'ebyo biraba oli omusajja okusubmitinga n'agalamira oba n'aweeta omugongo oba omutuuse ku nnyo obwongo era bw'avaayo bweti adropinga down with you taddayo kuba n'amagezi kubanga ekifuula omusajja ekyo kyawulira omanyi omusajja alina message eyo message gyekufuula omusajja erina ogidiribayinga walina okuba ate nga yeeyo ng'eriko obuvunaanyizibwa bwayo kati bw'oteekamu ebirala munange omwana waffe oba omuse katugaye naye maama obadde mufiya kubanga ogaye maama yalokokera mu kiwempe kyeyalaba mu kiwempe abasinga bagamba kyekyatta maama kati maama
kati okumala ebbanga eryo aha kati kankujire maama nkunyonyi nti nayita omusajja oyo n'amulaba teyamusabira n'agenda era still saamanyi kubanga nanyini kakiringa gwe kitaawo aba yakufuula lwekiba kitaawo yakuwa obusika nga kyali mulamu abikugamba tabikugamba kati maama wange yalina bye yali amanyi yali aganye okwogera bwe yakiraba jjukira yakiraba that night ne bamugoba mu kiwempe kati nga sister wange yalina amakanzi entambula butamuzi ndi mujasi nagaire ne sister wange oyo bw'anaaba nga mu insistinze sister wange waali abantu abasinga bagamba maama yalabaki kati maama kyeyalaba in relation kyeyalaba kiri nti action ye ng'omuntu omugezi saawa eyo saakitegeera nategeera nti this stubborn woman yagenze mu church wali n'abamalako emirembe bamugobedde ekyo kati ekyokubiri namanya nti okusiiba kwa maama asiibira ffe abaana be nga mugane mami tujja kuba bulungi nga byendowooza mu magezi g'okutegeera kwange nga kino tekijja nga mbeera ndaba maama asiibira ffe ate naddala asiibira nze kuba nze nali staboni nnyo nga ndaba maama ndowooza bambi agamba we mwana wange muzise ntya wuyo nkutte mundu ndinga ensolo nga maama ndowooza agamba kansiibe nga byendowooza so nga ekimusiibya kirala nnyo kuba nali badde neebuuza nti eyanzaala kye nali yali akimanyi yali tasiibanga how come all of a sudden ate yakikola emirundi ebiri kuba yagenda ne mukyalo n'asiiba era wenjogerera waliwo famire emu baali baneiba baali bantu baffe nnyo naddala nze maama wawaana abo maama wa famire eyo mujja kunsonyiwa ngenda kwogera famire eyo kubanga enkwatako nnyo famire eyo yali famire y'omuntu yali chief w'egombolola bamuyitanga mukulu bitangalo yawumula mukama mumuze Emireembe nga alina omukyala wa muntu mulamu nnyo era yaplenga paati nene nnyo okunyamba nga nkula kuba nakulira ku bukojja ate nga embeera teyali ya mulembe nnyo nga omanyi omwana talina taata maama naye tali available kati ebintu bwe bityo nga ndowooza byagezaako nga ndowooza ne past ye gyagezaako okusiibira kati ng'otambula olowooza ebyo kati kino kivaayo kitya kivaayo nti kyali kya kiwempe kubanga maama yandekera amawulire era nga lina ng'omwami yagenze mu mawulire ti ali ebisiyaga maama nandetera amawulire mwaka kyo 10 districts Kayanja November detailed November 15 2011 Court Kayanja's detailed testimony kati agakulaga maama yagamba nangamba kakino mukiriddamu ovangayo kati kizeemu era munange amawulire gano wiiki namba nga seebaka wiiki namba nga seebaka nanjukira ekigambo kino kana amawulire ngalaba era kati gaali gabula nga gabeera mu keesi naye bwe nasazeewo okunoonya buli kiramu kyonna nga maama amaze okunkomerawo mu bigambo ekipapula kino nenzigulawo mu bintu gye biri nenkifuna kati kino ekintu kya happening the second time I had to come there I had to come out nga tewali ngeri ndala yonna he won't forgive fellow pastor kati omuntu akkiriza nti atalisonyiwa talisonyiibwa ate nga ekintu kyayogera mu butuufu alinga agamba nti mwamanya mission eyo bate mwakkiriza ssente naye mumanyi kigenda mu maaso ffenna tuli bakozi ba cash kyova olaba tabasonyiwa bonna bakolamu eyo interpretation y'ekyo waba oba oli muweereza nogaa nti sijja kusonyiwa ekitegeeza gwogamba lwaki omusonyiwa kuba yakunyi amanyi ekigenda mu maaso ate ayagala kuwaayo male yali mu makanisa male bayiraweize male yayambala omwoyo w'okulwana musajja wa lwakuba alwanyidde ekaana agenda ne mukomera naye this time tajja kugenda mukomera kubanga naye amanyi nti ebintu bimususe ate nange nyinza obutabimaliriza naye nze kankole paati yange mbalage lwaki navuddeyo mu kaseera kano kati biddako bambi mbegayiridde mwebereremu muleke nange netikula omugugu gw'obunabbi mumbegayiridde mundeke nange siina gatekebwamu muguwambulago kubanga nsirisi awulidde kati esaawa zino gwe bwoba omugezi olaba ki
bo reflectinga nga mama agenda bali bagatta wenjudde ekiwempe mama wenjudde ekiwempe awo buli muntu agamba mama yalaba bantu bagamba mama yalaba kuba bwe ekyankakasa nti mama yalaba kumakya bamugoba mu kiwempe abalabye kati bamugoba yali talina waalaga yamugoba atya yamugoba kubanga kugambye oli bwagamba muve mu kiwempe aba takugobye omuntu omukulu n'eriiso lyo kali kugoba kubanga confusion ebadda kubanga oli muntu mukulu ate kusiiba mama yalaba mama kyeyalaba mu kiwempe kyali kikolebwamu jjukira baali batandise nga tetunaba ministry nga tenafuna sente nyingi naye omukulu oyo okusinziira ku sitole zaali zitambula okuva edda n'abedda ababeerako mu kyaki eyo abali mu London wanawa bakimanyiko ekintu kino kitiisibwa okwogerwako naye ng'abantu bakisirikidde ebbanga bakimanyi in fact incidence eyaliwo nga omwami awasa mama wange bali bamutidde makerere batya anti ng'olwo ye mukazi wattamanyi nti byagenda muti bisoboka agenda kugamba oli omugole nti omusajja tomufumbirwa yali amumanyi era mukulu Jessica mama natadeko ekifaananyi omulabo omujjukira bulungi makerere owo wali mu katimba naye abamusindikamu bajjukira nze namunonawo era nkya Jessica ojjukira mu Imperial twasingana ng'otunda ebyaweero woman na biki bye mwatundanga ebizimbe emibiri nga nkulaba ebiseera byo mu mwami oyo ekintu bwe kyafulumira isi omanyi n'omubbi atuuka ekiseera n'agamba bane nkooye abantu bangi ekyabaleetera okuddukira mu makyaki it was surrender ndokoke nsumuluwe mpuhooyo okwetika ekibi kati naye akoye nayejjukira tewali kyaki esukka ye tewali katonda asukka ye mu ntegeera okuwambibwa kwalimu naye naffe twagala nnyo akimanye nti amazima gajja kuvaayo kati ya ayambibwe bwangu ffe tujja kuvaawo ku mpewo we tunalaba nga ategedde nga n'ensi etegedde kuba ffe tuliwo okukonda eminga bakujajinga naye bw'oba nga oyagala kumalawo ensi ffe tusirike nga nze nasindika omwana muleba tomanyi na peyini ya mwana ogizize mabega mu kyenda osuubira nze naakola kinga omuzadde so ensonga ezo nze ebibuuzo bye mumbuuza byonna tewakyali kyakusirikira okukula ekiriwo kiri kimu nti ebintu bino nja kubyogera bwe tunaaba twetaagisiza nga bawulira nti waliwo okubitwala mu kkooti njagala agende naye saagala akozese language yokulola nti ajja agenda mu kkooti ya bribing simanyi bano bali mukwano gwange nze bw'okola ekyo I will become a real lion nja kuva ne mu mubiri ondabe nga ndinga empologoma kubanga nja kuwoza ate nja kufuna abakiwagira bangi ese ejja kukwata akati kubanga mama yamala dde okola foundation y'ekyo ekintu ate nga bamukakasa ate kati bakiraba kati bw'ogezaako okukola ensobi onkange wabula osobola okumpita noŋŋamba mujeno nga waliwo ekimala obukuumi obumala n'embeera yonna enzikiriza nentunula face to face nenkujjukiza ABCD kati nenkubuuza nti ebintu byonna bw'obigatta ojjamu ansa ki nti oli ebisiyaga oba tobirya naye olekerawo confusing abantu n'ebibuuzo byabwe kubanga nze navuddeyo nabagambye abandaba nti namaliridde kubanga mama wange okuva lwe yafuna incidence eyo yaddamu ogwokubiri era bitangalo family embebaza nnyo yasibirayo ennaku ana ana ngeri kintu kimutawanya kugambye ekintu ekyo ojja kukiwumuza ali kubanga amazima ogategedde obeere n'enkoto oleke kubuuza ebibuuzo ebiri childish omuntu wakubulya ekintu ekiri a lot of wisdom kitwale then kitandika okukiruka ojja kulanga reflectinga mu light so kati yaddamu era okuddamu okusiiba jjukira we are tortured kati nga jjukira ate kati nga akugambe temugendayo ng'olaba nti yatandika obbagaana okugendayo tewali ne bweba ki mama ng'aga nti timugendayo baana bange naye ng'omuntu omugezi ng'olaba waliwo omukazi ekyamukanga ati yalokokera era gye yabeeranga werabidde nti sitole gye natandika yabeeranga mu kiwempe yava ekisolo nasibira mu kiwempe ate n'ab'ekiwempe baamulaba abapasita abalingayo edda bamumanyi era bamu bavayo bali London bamumanyi kati sitole gye tunyumya si story ya wakayima it's a living story which is coming back to reflect to what is going on oyina ekintu kyoyogedde nekinsigalako nnyo nti tagenda ku kituuti nga taseeyaze anti kati amaanyi gafuna you guys you should know ani akuwa amaanyi bw'aba katonda era ojja kulanga omuntu afunye amaanyi agayimirira okwogera amazima
baba mulabe olina okufuna agamaanyi ag'okugenda wali naawe okozesebwa omulabe kati ekyoyoyo kino it is a serious issue gwolooza omuntu wakyambalira just imagine bananga abatulaba omusajja mukulu omwana wa myaka 10 oba 7 oba 5 banange bataata osobola otya okunimba nti abakyali mu magezi okukwata oyo omwana. Let's be sincere. Let's just be in real. Mulekera okukutira mu bulimba ne mu facts eziribera disproved one day one time. Okiraba n'olya ng'oli akutta omwana wa myaka 3 ne bw'aba tamusiyaze n'amukwata in front. Kiki ekitegeeza oyo muntu mulaba mutya kyekimwambadde olaba oli ayerebereka embizi. What is exactly happening? Yes. Kati tulekera okusaagala kuba nti ono omwami yakutta omumuli nga naye akyali suspect aliko akabuuza kanene question mark. Mwabalala gye muli nammwe era nammwe mwemanyi abalala muli disgrace tetwagana kuboogerako nga bakiweweesi mwafuuka bintuntu abalala tebaagala na kuzaala abalala tebasobola na kuzaala ate onoozaala oti abalala zaala yayonooneka obwongo bwakoma yatuuka ddamu Yesu lwaki agamba nti omuntu gwolaba atambulira mu kufa nange naawe n'omulala kati ddala oli bw'aba yategeera nti kwe kuno kufa linire kuba eritta n'amanya nti omwana ogundi yamusiyaga yamuziika omwana ogundi yamusiyaga yamuziika n'ogundi yamusiyaga kati gwe tolaba nti naye mwenyini ekintu alina bwakyekuulamu. How can you be the one to bless and at the same time to curse? You're criminals. Kati kyova olaba ebibuuzo ebimu bw'oba oli muto nga tonaba ng'olina theory nga tolina practical yonna nga tolina experience y'emyaka nkusaba weeteeke ebbali ogwo omanye maama kati akubuulirira yiga bw'oba watomera ng'osobola okwetaasa ddamu weetaase bw'oba tonatomera totomera. Okay? Naye tombuuza bibuuzo nze nasazeewo okubuulira ng'omwana okutaasa kati okuzza omuliro gye ndi omala budde just manya nti nze sina buzibu bwonna sina kyaki ate n'ekigambo mucwezi gw'omanyi kya mu luzungu God kati ewamwe God bamuyita timulimi ekubanga omuganda amuyita Katonda kati munaife waffe tubayita bacwezi we twabayitanga tetunamanya linnya ezzungu omanyi problemu y'abantu tebamanyi nti okukongerako erinnya walina erinnya lyo. We were once Bachwezi people, everybody. We were once Chibuka people, once Musoke Pemba people. We had our way of life before. Kati bana abantu batuleetera ekintu ekituufu naye ne bakisabika obulimba. Tulaba wano Dorothy Joan agamba I was a boy. I know a boy. Bamulya Ebisiyaga kyokka yamulya was a white father. Kati ovola white father. Kati nanyonyako nagamba used to give him everything he wants. Naye the boy got tired and told the relatives. The boy reported the case to the police. They caught that white father, but you know, a big person with money. The case was closed. So that is abantu bangi balopye still. Anti police era President Museveni chemanyi ondaba kuba ebintu bino tosobola kubanga tebabirabye. Police teyamba babisiyaga. Tewali n'omu ayamba babisiyaga. Kati police kwekyo simanyi ndoza mu mateeka ga police tekyalimu oluvannyuma kuba kipya nnyo ate police ya Uganda yakolebwa nkaaga mu ebiri. Kati waliwo ndooza ebintu ebipya ebize bijja ebyetaagisa okubanga bitunuulirwa. Police tebawuliriza. Ate nze nkooye okufuuka police sebo president. Nze nkooye okufuuka police. Kyovala weggulo n'abadde ntuusa awantu awagamba nti mu nnaku 10 mpulire nga waliwo ekikyuseeko mu nsi y'omwoyo. Naye nga ssaawa zino ekiriwo tetuli nze kyakabaale. I'm not against anybody. But nga bwe nali ngenda mu struggle era nga bw'omulaba nti struggle yamaliriza ebalaza ebikolwa. Waliwo mukama bye yatendeka abagenda okuvaayo mu struggle. Kati temugenda kubasobola kuba beri abatendeka temwaliyo. Kati mwe musooke mubeera abawulize kati ng'abo abaana mubagamba we bali Ebisiyaga bw'abakyaliwo bw'aba yafa tuli kulooza nti tufune desk. Kyovola nze nagambye ennaku 10 zange kuba bwe zinaaba ziganye nga wakyaliwo kugira era nange nja kulaba engeri gye tufuna aka office twagala ku paving off very fear. Kati fear whenever you'll see they will come out. Ne kati mwe mwakola ensobi abakulembeze b'eggwanga lino abantu ba complaining olwasooka mwasiba basibe
temwagamba nti naye kino kivuddewa babalimba nti balwanira abantu abantu bebenoonyezawo okulaga abanoonya ebyamagero buli agera ebyamagero afuna abantu ye trend yaliwo tewali bantu ate kati bamukenderako nannyo tekyalina n'abantu abantu babagabanagabana kuba ekanisa zagenda zeeyongera luli baali bangi kuba yali omu nga monopoly kuganga alinga abakulira naye abantu batandisa okugenda nga nabo bakola ebya branch kati amakanisa amanene ago agaabo kati gafuuka nga holoseero kakati gwe ogendayo n'ofunayo enjiri nobeera doctrine n'omufuna nojja ogulawo akaduuka nawe n'otandika kyova lawo bukyaki kati bwenjogerera kambulye nakino President Museveni akiwulire economy ne bw'onookola ki abantu bokufuna obuyambi nga esente 110 kigenda mu church ng'ate era n'ebyamagero babigula muzeeyi nno economy yawe yabikidobo kyobola tekibalansinga nkukakasa intelligence financial intelligence ekole okubuuliriza emanye sente eziva mu makanisa omwezi bwe ziba nga tezisuka na budget y'eggwanga ojja okutegeerera nti abantu oli mukuyiwa mu kisero byeyiwamu byebifuluma ate ezizo baazikooye kati bagala ne $, byonna ne pound kati ekyo kiyinza okuba nga kyetaaga amagezi mangi oyinza okuba ng'ogamba entandikwa bonna bagagawale naye bannayuganda bonna bali attached bonna bali mu ndagaano ya kusasula balina bye basasula buli mwezi waliwo n'agamba ng'oli munene mu kyaki yakakande okulana mu maaso yes kakati kirungi lindako ate bagala kundaivatinga ate wakande ate lindako mbabuulire ne kakande mwennyini amanyi kyakabaale bulungi nnyo era kakande amanyi lwaki ŋŋendayo n'ensonga zenyigiriza nekyenjagala akimanyi kyakuba ye alina ebintu bisatu bikulu kakande talya bisiyaga okay kakande alina abakyala muliriza bulungi abakyala bano yali question nnyo gyendi naye nafuna answer yino nategeera nti tekigenda ku affectinga generation yonna 1 ekyokubiri nategeera nti oyo omusajja tasuulanga mwana we n'omu era temuwulirangayo omukazi avaayo n'amwabya naye alina abaana n'abakazi mwe mwagala nze kyakabale gwe muliko tewali mazima gesigenda kwogera kati bwe toddawo mbw asabira atula mu maaso kati in fact okumanya omwami oyo mumanyi nnyo munange ndine kukakiiko kakaokulima mune musajja okomperinga naye okusinziira ku kiri mu nsi noga nti I think this is a bit better naye sigendayo kusaba ngo buyampa omukisa tagulina naye akimanyi nti it's a deal between you and your God naye okubeera ng'oli mwetowaze n'omanya kirungi kuba ebintu by'omanyira ku musajja oyo tebikwatagana na ggulu naye bikuyamba okusensinga ensi eno gyeraga okay so kati byoga mutula mu maaso mubanguze that is hooliganism gyoleeta mu kino kubanga ne prophet kakande mubulira point blank kati no kankubulira incidence yanakola kamugambe lumutu batuli mu church ompulira mwana wange aliyeyo nawe omwana ebunnabi namuganti mwana gwe ogenda oyina ekizibu ojja kujja mu room wali nkusabire nayimirira ne mugano mwana wange toina kizibu kyonna era okumanya oli blessed mu church wakati era ndaba yayogera nemunga nti okumanya oli blessed nkuwadde emmotoka yane gwe nagiwa ayinza okuba nga ndaba kyesa yange nenvuga nenzireka nendeeta pick up nenkwata ebisumuzo nembimuwa nerekadi kakati gwe oli kuki oyogera mpewo my dear it's the right time omanye nti waliwo abalwana oyo musajja ekimuyambe his genuine ate simusiyazi he's a parent and he looks after children ate n'ekigambo kye kiri nomo bino ebirala by'okunoonya ssente n'okubeera ng'asobola okubalabirira oba okukola byakola abatega kanyeebwa ndikabawoomera nga bwe mugenda mu butega wonna naye please ekikulu ekiriwo nze sinoonya kuzikati ngaha ekyaki y'abaprotestanti terina buzibu abakatuliki tibalina buzibu abafaaza era oli avaayo nayogera faaza tayogera church abasiraamu naye ekyabalokole nakyo tulina kubanga kiri existinga kyajja kiwempe nekijja mpola kati kikuze gavumenti erina okubaako kyekola kikontrolinga abantu bangi so please bwondabe wakakande manya nti akabala yatuuka wonna abannamu tebinatuukayo bunaye mwana wange tiwali kyaki ne muje sinakolamu bwambega webereremu kati onatuuta RDC Kalamwenge district ye bamuyita Feva nde sibeeranga okukola RDC
sigala akwala DC nze aliko omugambye mbo bajja kumpita byonna kuba byonna mbikola bayire nze sina nkalakalira biki wensanga omuntu atulugunyizwawo wennemera kuba mulimu gwange it's about people. It's about others. Mami sibula abantu tulina okyalinayo ekirala kyowulira nti kyagala bakimanye kubanga kakakande wale kajjayo tujja ziddamu mpola akakalungi kati bategedde nti ŋŋendayo atera mmanyi atera naye oluusi nno naye muyamba ne muga embeera bweti ne bweti kuba muntu ekikulu twagala kujjawo ekintu okutta mada nga mukiyita human rights twagala kulaga nsi nti this is murder, this is criminal. Kati gweto ate gwe muwala gwo osobola okusiyaga munno esaawa yonna n'obikowa n'ozaala naye munnaye mwanyi okwo tagenda kuddamu webereremu gwe ojja kusalawo gandi nkoyo okunkomberera osalewo nga kabadazo sikyalinamu naye munange omwana omulenzi talina waana atandikira so kati beera ebbali atasobola otalonodda bbali aluveemu sibula abantu mami saawa namba tujogedde mukama abasaasire mwenna twongera okusaasira mwenna abatukibwako obulabe n'okubakakasa nti gavumenti erinammwe eno ministry gye tulimu eri complicated temugigoberera nnyo nga muloweebwa ebibuuzo ebyekyana ekito mumanye nti we have shifted to the truth, to the light. Temukyagizaayo tewali ne bwenfa kati ejagenda mu maaso kubanga era wajja kuba wagisikira nange maama yagenda simanyi nti nze ndigitambuza kati mwebereremu ekikulu mbaagaliza byonna bye mweyagaliza nga mugezaako kulaba amazima muwejje ebigagamba ku maaso yali nsobi kati tesobola kufa nga tulaba kubanga we are pretending mbutu tetusobola twagenda mu church kunoonya bulamu tetwagenda kufa abakuume mukama nyimusa ebirowoozo byonna eby'Abannayuganda abali mu confusion abatuuka mu kivaayo mu nsi omwoyo ne batandika okutagalira omwo mukama amaanyi gabambuse batandika olugendo gula Abannayuganda mu maaso bategere nti buli kye beetaaga balina okutuyana bategere nti ebyobwerere mirako ebyo byonna bibaawo byaliwo naye si bye bikutwala mu ggulu ate si bye bikufuula ow'amaanyi kubanga it's not worth. Miracle is unique. Ofuna miracle today, tomorrow tolina wait for another miracle. Look for the wealth. Mudde mukulima, mudde ku nkumbi. Musobola okumanya nti omwana wange alina kyalya. Oba n'omwana amanye nti nyina kyendya, nyina maama ne taata. Aleme kwewaayo. Muddeyo ku nnono baganda mmwe, kintu kiri mu baganda nnyo. Era kisipuleyigirwa okuva mu baganda ne kyeyongera ne mu bawanawa. Kakati bannange buli kizibu lwakiva wano bannaffe nze ndi muzaana mu Bwakabaka nazaala mu Bennyonyi ndi mukazi mulungi ayagala ennyo Obuganda bunderedde abaana ndi akwebaza President Museveni anayanderedde abaana n'abalamu n'abayimiridde ne namwandu ono n'enfuuzize mwebale n'ebirala by'emudongo bambi mbegayiddemu abatakimanyi mukite ekikambwe kino kyaze ate mukama akikoledde ebbanga ddene okukituusa wano wekiri bw'ona okiyimirira ajja kukuba mukama ajja kubajjawo kasita oyimirira mu kintu kino ojja kukinnyonnyoka mbaagaliza byonna bye mweyagaliza mukama abakuumi. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.